ebyamuhoozi kirabika bifuuse namulanda ng'amabeere g'embwa era nga mu mboozi eno nsuubira okuba ndowooza kamukwatekwateko mu angles ez'enjawulo era ndowooza byonna bitugenda okukwatako biva ku mukutu gwe ogwa X kwabiteeka era ng'abantu beebuuza nti ye Muhoozi abadde kiwalwa. Omuntu omu yaŋŋambye nti ebyo bye mulaba munaagenda okulaba akaseera katono nnyo ng'abisanguddeyo, ajja kuba abisanguddeyo naye munnange era tekigaana kubeera nti tubyogerako kubanga yabeera amaze okubeera nga ayisaawo obubaka. Kakati obubaka bungi nnyo bw'ayisiza ku mukutu wa X omulina okubeera nti ayagaliza maama we okubeera nti yabeera pulezidenti addako nga kitaawe avudde mu ntebe, alumbye ba Erweru deputy we deputy CDF n'amuyita bafuni ofuna opondo n'avaayo n'akivumirira. Byonna nga bitugenda okubeera nga tubiraba bw'atyo n'alandukira ku lutalo oluli mu Isirayiri tulina okubeera nga lukomekkerezebwa okukosa n'obubaka obulala bye badde atadde ku mutimbagano n'ebirala bingi nnyo nga yegeraageranya ku Jesus Christ. Byonna tugenda kuba munaye tubiyitamu tumuzingezingeku kubanga nga binkutegeezeza nti kati ebyo bifuuse namulanda nga amabeere g'embwa. Muganda wange tuwadde emirimu mingi nnyo naye alimba kubanga tewerabira munnange omusawo gy'ali, musawo ali talented bwe wenna alina ebirwadde tofa nabyo. Jangu wano ku Uganda Trans ku namba zaffe ezimu muzimanyi, emu esembyayo 7 endala esembyayo 15. Then ze nkuwe namba y'omusawo munnange mwogerezeganye oleme kubeera ng'okwokya n'ekirwadde. Kakati munnange Muhoozi Kayindiru Lugaba gwe tuliko era ono tetumanyina bwakutandikira sijja kulimba kubanga ajja ne Muhoozi Kayindiru Lugaba era nga ye senior presidential advisor ku bikwekweto ebyenkizo era nga mutabani wa General Museveni. Munnange azeemu kutabula omutimbagano tubadde tulowooza nti yalikiddeawo naye muganda wange obubaka obusoomooza ku mukutu gwa X era nga omu abuteekayo bwabujjayo oluvannyuma lw'okubeera nti amaze okutabula abantu wano mu ggwanga lya Uganda n'okwetooloola ensi yonna. Muhoozi mu kusooka obubaka bwe yawandiise nga ayogera ku ggwanga erya Sudan ey'omu mambuka yasinzidde okubeera ng'atiisatiisa nti nga ayambibwako Donald Trump owa United States of America bwe batebajja kulumba eggwanga eryo baliwambe ne muchwezi munne gwayogerako Donald Trump. Era munnange abantu ne balina okubeera nga bamunenyezaawo nga bagamba nti ono alabika afuuse kireereese mu bulagajjavu bw'alaze ali reckless nnyo. Kale ne Sudan we yasinzidde okubeera nga yamusabye akole official apology okuva eri Uganda ng'eggwanga. Bajjukira kati ono abikola mu kyejo kinga ekyana kya loodi mu ngeri yonna just kiriwo akakizanyisa eggwanga kirizanyisa nga toy gun oba kamotoka kakyako okuzanyisa ng'ebyokuzanyisa by'abaana nga bw'obimanyi naawe kati bakikwasa obukulu ngenda bakola bwente bwe bityo. Kakati buli ggwanga ate lirina okukola ki lye okwetonda nabaga ekyo kisinga okunnuma nti bwe bw'aba ayogerera mu bunene bwa ggwanga. Kakati munnange abantu bagamba nti Muhoozi ono comments ze ziri abunomu era nga teziraga buvunaanyizibwa era nga alabika agezako okuteekawo obunkenke obuteetaagisa mu region. Kakati era ba critics nga bagamba nti Muhoozi alabika alina abamukozesa ba individuals abamukozesa nga bo munnange baagala wabeewo entalo mu region eno eya East and Central olwo bo munnange baganyulwemu kubanga bali muno mu regimu ya General Museveni ba mafia
buli kaseera babeera bajubisa bamusanga amaze okugiragiramu wali bwati mti gwesi mugiri muwikalika tekasobola ekiwanga tekikasobola kabaka muwa ngateekamu amujubisa teeka kyeta laptop gwembalage ng'atandika okuwandiika bwe bityo. Kakati nti abantu abali mu region bo tebamanya nti munnange ono ayinza okuba nga akolera under influence y'ekintu ya substance batebamanyi kati bo babitwala nga biri serious ate era munnange weewonye yamuwa ekifo ekyo yadde mutabani alina eggwanga alina ogizanyisa nga toy gun naye era kifo kinene nnyo nti ggwe ogamba tonywa mwenge tonywa ku mwenge tokolanga ki kati ate lwaki weesiga agunywa. Kakati era nga kirabika newankubadde waliwo abamuwagira era nga abo oba oliawo abalina ebigendererwa byabwe babagamba nti oyinza okwesanga nga ate ekyo bakikozesanga akakodyo oba diversion okubeera nti nno munnange bagezaako kujjawo pressure ebateekeddwako muhooza yogere bino nabiri. Kakati munnange jjukira nti muhoozi already ebigendererwa bye by'obufuzi yabitutegeeza dda era buli omu abimanyi ng'abantu beebuuza nti oba oli awo okubeera ku social media ng'awandiika kino nakiri ayogera kino nakiri bitakwatagana oba nakyo kiri paati ku pulaani ye political strategy ye ebyo byonna munnange bibuuzo. Kakati muhoozi newankubadde obubaka buno obumu abadde abujjayo naye damage ebeera emaze munnange okubeera ng'ekolebwa era kitegeeza nti diplomatic fallout n'ensi zabeera ayogerako munnange bimaze okubeera nga etuukibwako kubanga kintu kyangu okukola naye okukisangulawo si kyangu nnyo. Kale muhoozi ono gwe twogerako ebintu bingi nnyo byayogeddeko nga bwe nkutegeezezza nti munnange naye atuwadde emirimu. Kisooka muhoozi atukakasizza nti maama we ayagala taata we bw'aba avuddewo kakati maama we amulabira ddala nga pulezidenti eyandibadde addako era n'awagirwa ne minisita w'abavubuka Atenyi Balaam Baruhagara n'amuwagira era mu bubaka mumunku bwe yakateekayo ku mukutu ogwa X agezaako okulaga eggwanga nti missoni ye 2013 gye yakola mu ggwanga erya South Sudan mbu eno yali turning point oba entandikwa eya spiritual journey ye. Bw'atyo bw'atugamba nti that was the first time I met my God Jesus Christ nti gwe mundi ogwasookera ddala munnange 2013 mu ggwanga erya Sudan wali operation muhoozi gye yaduumira nti gwe mundi ogwasooka obeera ng'asisinkana Katonda we Jesus Christ era n'agamba nti he assured me that I would win every war I ever undertook nti n'amukakasa nti munnange togenda kukwata ku lutalo oba kulembera lutalo nolulema kubeera ng'oluwangula. Ebyo bigambo bya muhoozi Kainerugaba era bw'atyo n'ayongera okubeera nga atendereza ejje erya UPDF ng'agamba nti lino ejje lya Katonda God's Army era nti ligenda kuba liwangula buli we likwata terigenda kulemererwa terigenda kuwangulwa mbu kubanga Katonda we Jesus Christ abeera ali protectinga muhoozi muganda wange ageza kutukakasa nti ejje erya UPDF Mukama Katonda yakola ki yalikuuma. Kakati muhoozi era bwe yasinzidde okubeera ng'awaana maama we Janet Museveni ng'agamba nti ono muganda wange ng'oggyeko mukyala we Charlotte naye
maama we Janet Museveni yakola ki? Yaddako mu bubalagavu mu mulungi nnyo, era nga ng'oggyeko n'ekya maama we Muhoozi era awo yasinzidde. Waliwo obubaka obulala bwe yataddeko ku mukutu ogwa X bungi nnyo, noonya wano n'ogamba n'abulaba, naye nga weebuli yabadde ayogera ku bakyala. Abakyala yagamba nti ye abakyala bonna alaba babe. Muhoozi yadde agambayo obubaka nga sibulaba wano, naye nga yabadde bw'atutegeeza nti ye mukakafu nnyo, kubanga yagambye nti all women on earth belong to me. All women on earth belong to me. As far as women are concerned, I always believe that they all belong to me. All women on earth. Kini Muhoozi akakasa nti alina mashini kwegamba mu lulimi olwaffe esobola okubeera ng'ekyanyaguza abakyala bonna abali ku nsi. Muganda wange kitegeeza nti genero bagamba amasajja awonya kaalidde, naye kiraga genero kye yeekola sayidi zeeyo. Muganda wange muli eno genero kye yeekola. Katusuubire genero tatwalire mubaka banne. Naye era munnange ku mukutu gwe gwa X Muhoozi kwe yasinzidde n'aweereza obubaka eggwanga erya Isirayiri nti as a direct descendant of Jesus Christ I say to my brothers in Israel, enough, the war must end now. Muganda wange Muhoozi bubaka asindikira eggwanga erya Isirayiri nti olutalo lulina kubeera nga lukoma kati. Eyo nane nga tuvuddeyo Muhoozi y'omu omutimbagano aguli bize nnyo, era nga tetunakubeera nga tutegeera kiki ddala Muhoozi kyategeeza. Munnange Muhoozi era nga akakkana ku Erweru deputy we ng'agamba nti Lieutenant General Erweru ono amulabira ddala nga omuntu atategeera byakola. Alabika ali awo tategeera byakola, era amuyise buffoon, muntu ali awo nga bintu tabitegeererako ddala, kitegeeza musirusiru, era nga yeebuuza ddala ono ali fiiti okubeera mu magye. Kino nno era kireetedde ne government spokesperson Ofono Opondo okubeera nga kyogeddeko, kubanga agambye nti Muhoozi asuubiza okwarestinga Erweru, era nga amulabudde obutagezaako kwekweka mu kitaawe. Togezaako kwekeka nti akutaase nze nja kutukwata, I will arrest you. Muhoozi ekibuuzibwa yabadde ayiyeemu naate omutamivu tabagambwa, njagala mukimanyi. Kati Ofono Opondo ku nsonga eno yeemu. Ofono Opondo agambye kale munnange okubeera buffoon tukitegedde, okubeera omusiru, omuntu atalina kyasobola tukitegedde. Nti kikakasiddwa oba tekikakasiddwa, kati twagala kumanya nti ogwo musango gugenda okubeera nga kukwatisa Erweru. Bino ne munnange byonna Ofono Opondo yabibuuza, era njagala okubuulira nti wetwogerera nti mujje era UPDF mu byamagye, mu political and military scene ebigenda mu maaso, njagala okubuulira nti kakati bikutte ekkubo liwali badde ogamba nti lifaanaganako katemba atali musasulire, kubanga government spokesperson Ofono Opondo amaze okubeera nga ayanukula ebyayogeddwa Muhoozi Kainerugaba, era munnange ono mu bukulu bwe nkugambye senior presidential advisor ku bikwekweto ebyenkizo, ate nga
ye Chief of Defence Forces. Muhoozi ayogera ku bantu batayogedde mannya ba individuals abayita abasiru agamba they are fools, era n'asuubiza okubeera nti agenda kubakwata mu kaseera mpawukaaga, era wano yasinzira okubeera nga alumbagana Erweru, Peter Erweru, ng'agamba nti ono bafuuni omuntu atalina kyasobola ate mugwagwa musiru, naye ye musiru mugwagwa. Ekyo kyosinzaga nti muwulirize ngambe ti si musiru si mugwagwa. Anti bagamba nti bukokolo bugayana, bagamba nti bukokolo bukola ki? Bugayana. Kakati munnange bukokolo buli mukugayana, ebigambo babyeteekako ebyo byennyini era bitu fenaffe bitumanyi, kubanga okusinziirako mutimbagano nga begutambula ne kapasite Muhoozi gy'alimu n'ebyapositinga muganda wange, naawe ne bw'obeera nga otegeera kalowo ng'otegeera nnyo, era nkusuubira okuba nga ebyo byennyini byayogedde naawe osobola okubeera ng'obitegeera era ne weewuunya nti byani ono ye. Kakati munnange ng'amaze okubeera nga atukakasa nti Erweru ono gwe mulaba Peter Erweru oyo siru tumpaavu avuma. Kakati era ng'agamba nti ono obusobozi bwe buli luddawa mu gye erya UPDF talabawo, tamulabamu waaka, talabawo nti alina obusobozi mu gye lino erya UPDF nti agwanidde okubeera nti munene. Kino munnange kitambudde nnyo era yensonga lwaki nkikubulira wano ku social media, era abantu nabanaga okubeera nga bannange. Kakati mukuddamu Ofono Opondo nga government spokesperson talina kyasobola kubeera nga asirikira, era abuuziza nti kali munnange okubeera bafuunu, okubeera omusiru nga bw'okyogeddeko, okubeera nti kikakasiddwa oba ng'okikakasizza oba mu ngeri yonna, naye kakati ogwo musango, era ng'abuuza nti bw'oba olinawo serious allegations, if you have serious allegations, bw'oba olina ebintu by'oyagala okuyisaawo ku bantu abamu, kino Muhoozi be specific nti munnange leka kukubirira bukubirizi bbali, yogerera ddala ekituufu. Ani gw'otegeeza, ki ky'otegeeza, ani musiru, who is a fool you are talking about, gw'oyogerako ani musiru gw'oyogerako, and what have they done, kiki kye bakoze. Ofono Opondo abuuza Muhoozi aveeyo atunnyonnyole, naye bino byonna nga tugenda mu maaso nze ninamu ekirowoozo nti ebintu bino kitaawe yabimutuma, kubanga already yamuwaanye dda okumuwa sheya ey'ebitundu 51 ku buli 100 nti nga ntuuse mu ggulu Muhoozi sheya gye mmulekera. Mumulowooza nti sheya ategeeza ku byabugagga bye, era waliwo omutume yagambye nti singa tukwata ku resources za Uganda nti ozirekera mutabani we ebitundu 51 ku buli 100, bwe mulekere ente ezo n'ebirala togeeza. Nze nsuubira okubanga Museveni ebintu bino Muhoozi byakola byonna abimanyi era bamala kubyogerako. Mujjukire nti yamuwaanawaana dda yadde nga yali akimanyi nti Muhoozi nga tasobola kukola, yalina sentensi 2 nga tazisomye ku kapapula, yali yamuwaanawaana dda nga bwagenda okuba omutawaana ennyo, tagenda kubeera nga azibira bali b'enguzi. Kitegeeza nti already yali yamutegekera dda ekintu ekyo, ate nga bw'ogenda e Rwanda era kati kuba Kagame already kati mu batabani be kati already alinamu 2 ab'amagye abajjuvu mu magye g'e Rwanda, 2. Weebuuza agoba ki abaana bonna agenda bamalira mu magye tebalinayo bibiri, ate nga n'oli omukulu yagaana bugaanyi n'addukayo n'akola ebintu ebirala. Kitegeeza nti alingaga nti abaana be bonna balina kubeera mu magye, balina kubeera nga balwanirira ekintu kyabwe kireme kubava mu ngalo. Ne Museveni naye wano muganda wange nga naye alabika, kubanga ye already yali yayingira dda mu kintu era nga bakwatagana butereevu nnyo ne Kagame. Kakati Ofono Opondo agamba nti we have institutions to handle disputes.
nti waliwo institutions ezisobola okukwasaganya ensonga ez'obumulumulu oba obuzibu omuntu bw'aba alina ku munne opono ng'ayongera okubeera ng'akakasa era nga aga nti okuyita omuntu omusiru oba omuntu atalina kyasobola mu public tekigenda kubeera nga kimala ensonga yonna. Kitegeeza kiba kigenda kuleetawo njawukana na kutabulwa ofuna opondo ng'akakasa. Kakati munnange ng'era bwe mukimanyi nti abantu batandise dda okubeera nga boogera ku nsonga zino bannange, muhoozi abamu bamuwaanawaana, ye wamma abamu bamuwaanawaana, abamu bagamba kino kityoboolera ddala ekitiibwa ekyo muhoozi mwali ne bye bamusuubiramu tebyandibadde ebyo, nti kale niwaalibaddewo obuzibu oba ku banne nti baalibadde babikwasaganya mu ngeri eri professional. Naye kati okuvaayo ayogere muhoozi ono nze mulabamu ekyokuba nti ayagala relevance, kubanga mukimanyi bulungi nnyo nti omuntu okugenda mu mawulire oba okukola amawulire biseera ebisinga obungi abantu aboogera bwe batyo ne boogera kibula nga kugamba nze nyinza omugeraageranya nga ku full figure. Muhoozi ono mugeraageranya ku full figure nti ayinza okuba yakopa style ya full figure, ayinza obutatuuka ku busiru bwa full figure naye n'abikola mu ngeri bwetyo, just engeri y'ekiwalazima bwatyo nti abantu ne babeera nga bamumanyi bwe batyo era okukakkana, kubanga bwe tojja kugamba nti nno tekisoboka nti omuntu okubeera nga just ali mu mbeera bwetyo ng'emumulaba teyeetaaga kusaasirwa naye nga olwedde baamukwasa dde ekifo kye batasobola kukwasa ggwe nti n'amaanyi naye bwe batyo baamukwasa okubeera nga yakulira amagye era oluvannyuma n'awamba Obote. Mujjukira bulungi nnyo Obote yalowooza nti tajja kusobola akyata asoma n'akola atya teyamuwamba. Kakati ne Muhoozi okumukwasa ekifo ekyo okubeera nga ye CDF muganda wange kimuwa enkizo nnene nnyo. Witoddangaawo n'olowooza omusajja amagye ayinza okuba nga already agayyemu akasente kaakalina akabeerera ddala nti ng'alina ba trusted generals be b'ofiisa ze ba mu magye abalina abamuwuliriramu ennyo era nga bo bakimanyi bulungi nnyo nti eno emmundu yeeramula rule of law tekola nga bwe yagamba bannakenya nti muyinza okwogera ebimugere byonna ate kagamba ayogera talina kyakola kyeyeeguya kubanga amanyi temugenda kumulonda era ne bwe bataddewo akaluluko bagenda kutoga katoge. Kitegeera kati bino ebisigadde byonna byayogera nga bwasanze kubanga ye ekiyisiga kiri kimu mmundu ate olwedde baamukwasa dda emmundu amasasi n'obuganga bwonna abulina